ba Luganda mwekyo bokabe basobola yasobola baganja kubanga nono mujasi munabwe si yeye kutulako yeye fitina neggwane babanya ati yafuka gwanga lya ddala nenga yasobola nayenga bamumatira bamumatira kati kwa president mwayogera bawulira basobola okuwulira nga yegatiddwako no wa Kenya Bashiru akomewo no wa Kenya ali mukomera ali mu house arrest paka kati kyali mu house arrest kale twaga tu mulemu katono twaga tugende muri gafaga bulugari katansene dola namala mama blessing oweriato utwatandika naye namuli bagita vibe komeri era nga tugamba nti no mwebale nyimwe namwe nagenda maso n'okusasula agala okusasula era nga nawe na kwangwako bwangwi tusobole okubanga tukuteekayo bwe booking oroyingira anarawo tujja kwa tulina kyakola tujja kuba tukuleka bulesi wabula balina ebintu ebikalu atwongera bakoola nti oba olina bitabo oba olina peni oba olina nsawo olina blanket olina mifaliso ng'okuba ku 0758 95 0000 tugendeko mabire gaffe ate gano tugenze ewa omusajja omuzanyi wa sinema Nakinku ayitibwa Jamie Foxx. Jamie Foxx bamu ku basajja abaddugavu era nga sente bazikoze abaana sente bazirina era aludde mu kisaawe ekyo ekya filimu beba bilioni ya side eyo era nga bagamba nti oboza nyeko filimu n'oyo tolowooza nti omala gafuna role eyo ogitwale kakati agosige amawulire gali nti Jamie Foxx babadde balina filimu gye bakolako n'omukyala ayitibwa Cameron Diaz kakyala kazungu kekolengedde era nga ko kaludde nga kazikola Mukede olw'okubira akuletedde ebikulu bino keera omwekwate tukulaze engeri Bobi Wine gyenyweza mu bukulembeze bwa NOP oluvannyuma lw'ennongoosereza ezaakoleddwa mu constitution y'ekibiina mulimu pasita akwatiddwa ku by'abaana abiri ababadde bakukusibwa mu Wakiso tosubwa amannya g'abannayuganda balemedde mu Sudaani olw'okulwanagana okweyongedde mu ggwanga eryo senga akuletedde emmere eyongera abasajja embavu mu kisenge n'enyeeteeka abakazi mu muddo ate mu by'emizannyo tukulaze aba Arsenal bwe bakyadde ku mutendesi waabwe Mikel Arteta okuvaako ttiimu yaabwe okuvuuya mu Premier yonna mala Bukedde olwokubiri agula olukumi zokka. Amanyinge gye bavaayo abantu betadde mu lockdown kuba batya amagye gakatta abantu 185 nga kuliko n'aba bulijjo 185 era okulagana mu biwayi by'amagye mu ggwanga kukyagenda maaso abalumiziddwa bali 1800 okusinga ku mikutu egy'enjawulo nga n'entabwe eva ku General Al-Fatah al-Burhan ono afuga eggwanga kusowagana ne munne General Muhammad Hamdan Defaro abali ab'omukwano ono nga akulira ekibinja kibeta Rapid Support Forces ekibaddewo nga kiri ku bulondaalo okukuuma ebitundu ebimu ekyalimu ekyabajanjawidi ono yanyize agamba takkirizigana nono kuwa bantu ba bulijjo abaali abajanjawidi edda kakati be bafuuka aba Rapid Response kibinja kiwiriramu abamagye ddala mutwalo gumu naye nga bagamba tujja kulaba ku airport yonna kumpi kugissa kwansi ku ttaka ate era okulwana kukyagenda dda mu maaso teri ateesa nabo owa UN Guterres avudde n'abagamba ne mukomye okulwana baganye embeera bweto si ya bulijjo esaidi katubasabire bannaffe basobole okutegeeragana ate nga tugenzeko mu South Korea abalagidde abantu ba bulijjo okugenda mu undercover ne mu Japan bagamba tetumanyi North Korea kyezaako kusinja ku bulumbaganyi bwe yakoze ennaku zaaluli ku kizinga tibatya nti bayinza okusaawa n'okubalumba era bali mu kusaba nakubeera nakweto baga nti essaawa yonna omusajja ayinza okuba lukuuta ate oba oyinza okuba okyali ku ekyo nga ne South Korea yinza okuba eteekateeka obulumbaganyi okuddiza omusajja ono wa North Korea katulinde ekinaaveeyo yo mu India waliwo ebbugumu ery'amaanyi lyabaluseewo mu kitundu naddala ekya Maharashtra era abantu adde bagenze ku mukolo gwa gavumenti omukungu oyo yabadde alina okugukwasaganya yaluddewo okujja 11 ne bafa ebbugumu bagambye ebbugumu mu kitundu kino lijja litta abantu era lyasemba mu 2010 okuva mu 2010 paka kati lyakatta abantu 65 bugumu ly'amaanyi mu kitundu ekyo nga tugenzeko mu ggwanga erya Russia ate abadde awakanya President Putin asibiddwa emyaka 25 ono yavuddeyo ng'agamba olutalo lukyamu era taluwagira era mu mbeera eno ne bamutwala nga takakaaba
bamusibye emyaka 25 neyegasse kuli yavuganya ne Putin gwolabyawo oyo yavuganya ne Putin uli ne bamusiba emyaka mitirivu netalivaayo paka ndoza Putin ngaavuddeko. Mawulire mangi nnyo tuyinza gamalayo katugende mu byewuunyisa ab'ebisamaliza. Omusajja asinga obugagga mu nsi era ye Bernard Arnault abeera France azitowa $1 billion ezisukka mu 200. Katugendeyo naye tumutegeere.